can wait. What was important to him is to build a church. But that is not the end of the story. There's a third Sam. This is not even a Ugandan. His name is Sam Leeds. He was a British tourist who came to Uganda. He got an accident in Uganda. And thankfully, he survived. But as any moral thinking person, this third Sam saw it necessary to return back the love in Uganda where he survived and build a hospital. A hospital that is not expected to treat him again or his relatives or his friends, but because that is the moral thing to do. Now, that is the ironic story of the three Sams, the three Samuels. What does this teach us? This teaches us that the small group of people that is using us, especially those our brothers and sisters in uniform, to crush any voice that demands better, is always going to be on the winning side. And when that need for hospitals, infrastructure, or better schools arises, they will have the money they've stolen from us to go abroad for better health care. We've always been talking about it. How I wish the men and women in uniform had better or guaranteed health insurance. Maybe Sam Omara would still be alive. Or if he was to pass away, he would pass away in dignity. But unfortunately, that's how he died. May his soul rest in peace. And may the dead teach the living. Basebo ne banyabo, lero njagadde kwogera ku nsonga ssatu banya. Nsonga esooka ng'etwanisiza emitima y'Abaganda baffe abawambibwa okumukumu ennaku zino. Ng'eyakasembawo yo ye Edward Rogers Sebuufu abasinga gwe tumanyi nga Edi Mutwe, era ng'ono yakulira ttiimu eya security embeerako ku Lusegere. Edi Mutwe yawambiddwa ku lunaku lwa Sunday ng'awambibwa emmotoka za drone n'abasajja ababadde mu uniform ez'amagye ng'abalala tebali mu uniform naye nga bambalidde mundu. Era bamutwaddemu ezo emmotoka eza drone nga babadde bakulemberwa oyo musajja atera okutambula nga nnondoola gwe bayita muhumuza. Edi Mutwe na buli kati tetumanyiwa gyali. Poliisi yamweganye nga bwetera okukola bulijjo, nga bwe yeegaana Nyanzi, nga bwe yeegaana abalala bonna paka nga bamaze okubata. Edi Mutwe era poliisi n'amagye bamweganye. Edi Mutwe si ye yekka, nga 18 omwezi guno ogwakagwa ogwokusatu bawamba muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael, bamujja Matugga. Bawamba muganda waffe ku lunaku lwe lumu gwe bayita Ssentongo Shakur okuva e Jinja, abangi tumanyi nga Gaza Media. Ne bawamba ne muganda waffe okuva e Masaka gwe bayita Douglas Nsambu. Bano bonna poliisi n'amagye babeegaana. Naye abo ababadde mu buwambe abateebwa okuva ku CMI nga Bright Muhumuza okuva Mbalala, nga Vian Bashabe okuva e Hoima, nga Kimera Ibra gwe tumanyi nga Miguna okuva e Masaka, babaye ne batugamba baabalabako. Naddala ono Ssentongo gwe bayita Gaza Media bategeeza nti bamukuba nnyo ye walula bwewaluzi. Oba oliawo yensonga lwaki bakyamwegaana nga bwe basooka okuneegaana nga bamaze okuntulugunya. Tubanja Abaganda baffe bano twagala bateebwe embagirawo, naye ekyo kyongera okulaga Bannayuganda bonna abatemu abafuga ensi yaffe na lwaki tulina okulwana okubeetaguululako. Mu mbeera emu njagala okwogera ku Baganda baffe abali makomera nga Akireo Kivumbi, nga Wakabi Grace, nga Mugumya Gaddafi n'abalala abasibiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Babawamba, drones ezabawamba ne basooka ne babula okumala ennaku, ne bamala ate ne babatwala e Masaka ne bagamba nti balina emisango egyabagulwako abo abaali bakolagana naffe. Ne weebuuza nti omuntu wa opposition bw'aba n'okwemulugunya ku mulala oba bw'aba ne gwatakwatagana naye amusindikira drone, amusindikira ba SFC era enkwatagana eyo yavaawa.
anyway tubanja baganda baffe kuba tumanyi tebalina musango kino kigenderere Museveni akikozesa buli tuba tusembera okulonda ayagala okundiko bwana munigina atiise ng'awamba n'okutulugunya kabe kasinge n'okutta abo abanneetoolodde tubanja baganda baffe mudobozi lirimu tubanja ne baganda baffe abali mu kkomera abakyalimedde awatali musango bamachete Yasini ba Sherifu Kalanzi ba Umar Kato n'abalala bangi tubabanja era twagala babatu kuba tebalina musango abasinga kubo basindikibwayo koti y'amagye n'ate koti ensukulumu yavaayo ne salawo dikoti y'amagye abantu besibe be basibye mbukyamu abatali basirikale naye olw'obumenyi bw'amateeka bakyali mu makomera awatali musango ate awatali tteeka lyonna libasindiseyo oba kooti yonna eri mu mateeka kuba kooti masho teri mateeka mu kuvunaana abantu abatali basirikale gavumenti yemu mwalabye okwosajjo yebulunguludde ekitebe kyaffe kino n'ekiwamba nga egezaako okulemesa abavubuka ba NUP okola olukuŋŋaana lw'abannamawulire okulonkinga oba okusosotola enteekateeka ey'akalulu ak'abavubuka akali mu mateeka ekibiina kyaffe kiri mu mateeka naye kubanga abatufuga bamenyi b'amateeka ate batutya nnyo kati bafuba nnyo okulemesa protest vote njagala okusinziira wano okussaamu abavubuka bonna amaanyi mu organizinge mu ngeri yonna yonna mumanye engeri gye tukikolamu mu organizinge mu Robert style tujja kusinkana ku kitebe naye ate tusobola n'okusinkana ewalala wonna wonna so temubeera stop tubana abatufuga banafu ate batitizi ate bakadde bali outdated so do your things in your youthful way don't be intimidated these are signs of fear not signs of strength so keep going brothers and sisters ensonga esembayo era nga yebadde eyogerwako mu ggwanga nga yeewuunyisa y'abasaamu abasatu oba basamwiri abasatu ng'asooka ye Sam Kuteesa wokubiri ye Sam Omara owokusatu ye Sam Leeds mu Bungereza. Sam Kuteesa yali minisita wa Museveni era sezaala wa mutabani wa Museveni Muhoozi. Sam Kuteesa yabba ssente ezaali ziyina okuzi